ebyo nga tubimaliriza banjagala tudde ku eggi lyaffe lino erigenda ka breakfast. Jjukira nti tubale tugenda kukola French breakfast ye tugenda okukola Ababelgium nnyo batera nnyo ogyetanira. Amagi gaffe gano ge tugenda okukozesa, tugeza kukozesa obutungulu, ebirungo byaffe bigenda mu Spanish omelette munange byetaaga obyange obichopinga finally naye nga okasazi obusozi butonotono si nga binene biryawo nedda. Tugenda kukola akaji kaffe ennyaanya making sure that ojjako kiri ekyokungulu si nsigo. Ensigo z'omunda kyobona ondaba engeri ensalako kano naye ensigo y'omunda nenjireka. Nkozesaako omubiri why ensigo zino teziri allowed okubeera mu G. Kizina infects yezireeta either sometimes oyinza obanga omuntu alya ekintu nakiwulira nga kitungununa sort kind like that. Naye bw'okozesa ensigo gundi omubiri gw'olunyaanya gwokka wabweru kireeta somehow sort kind of flavor ate nga kiri somehow healthy ku mubiri gwo. Engeri gyondabyeemu munange engeri gyembagambye for the first time nembagamba nti eno si Spanish omelette. Spanish omelette gyoba osanga bataddemu butungulu, nyaanya, butungulu, nyaanya, green pepper byonna. Naye eno ngambye lino eggi ligendera ku French breakfast. Kyobanga nkozesa onions nenkozesa akatungulu, nyaanya ne carrot byokka bye suppose ogendamu si Spanish omelette the way you know. Si Spanish omelette. That's why ingredients zaamu zokka zezino. Katungulu, nyaanya, carrot byokka bye bisapoze ogendamu. Ngeki tumaliza okusalasala ebintu byaffe bino. Ngeje magambe dakika 10 oba 15 katukobere ku buntu bwaffe buno babubuyidde. Buntu bwaffe mu dakika 15 babuyidde. Bwe butyo bwe bufaanagana nga buyidde bwe butyo esapozi obeera. Ngano eri gye ngambye ogirabye gyekutte ennyama eri y'omunda so butavaamu gyambako nnyo okukwatirira. Tufuna bawero yaffe ono ingredients magi 2 gokka gamala as in pair. Buli kimu kyonna kigenda mu pair. Then omaze okuteekamu ebintu byaffe making sure that bitabudde nga tewerabidde munnyo. Teekamu just a pinch omunnyo akatono tono ddala. Kateekamu ka pinch kaffe omunnyo. Byonna biwedde katusoke tusiike eggi lyaffe lino nga likoze ki omaze olitabula so that we have to okuddirira sausage zaffe zino nazo tuziteekeko mu fryer mpola mpola. Sausage zaffe zino nazo nga bwe tuzirinda nga dakika just 10 jabwa nga ziyidde nga bwe tukola eggi lyaffe lino still. Oteekako butto making sure oteekako butto pani yaffe. Sigamba immediately otaddeko butto seko oteekako eggi nedda. Sooka n'oteekako butto butonotono. Pani yaffe n'ogireka esooka ekola eki efumbe buli obutto buhiitinge.
bweti n'oteekako eggi eryo. nga bwe tulinda eggi lyaffe lino kubeera nga lijja nga bwe tucekinga ku sausage zaffe 3 ng'egyo twazirese ntwaziwa dakiika 10 so have to check it waziri zitya so that ezikusiirirako nga buli lunaku nnyingi bagamba mu kiyungu oteekebwa ng'oli multipurpose nga ekintu kyo eno n'eri bw'oba osiika eggi lyo erigendera ku French breakfast making sure that olikavaringa nga likyali bisi so that lyekutte libeere nga simanyi oba bagiyita batya half round nga tolisazeemu tolizinze gwe kennyini naye nga oliryezizeeruka nga gikyali ku muliro. Golden brown gyeri lyaffe awo lyo liba liyidde. Eggi lyaffe liba liyidde. Mu mbeera ey'omukyala nga ali olubuto osanga nga embeera ey'omuntu atayagala kulya kintu kyonna buli kimu kimuwunya bubi. Kambawe katipu kamu omukyala omu kati emmere gy'asobola okulya oba nga tayagala kuwunyiza nga butungulu asobola okulya ebivaavava nga ejjobyo, asobola okulya ebboga ne doodo nga bitokose oba nga bisitiimingi. Kiyambako naye nga tutaddemu katungulu kali katayagala nga mulimu akannyo. Ekintu ekiyambako n'akammonde akali boiled kiyambako ku mukyalo oyo ali kubanga ekisooka ekimuwa chlorophyll, kiyambako ne mu folic acid mu mwana. Tulabe ensoseji zaffe zino. Sausage nazo ziba ziyidde kana akadde. Kati byonna biba biyidde awo. Tulina oganishinga plate yaffe. It's not a matter just of plating the food just on the plate like that, but naye kyetaagisa emmere nakyo azine presentinga nnyo nga sinzira ng'egyo gipresentinze. Katwagala garnishing na garnishinga ugundi yaffe eno ku plate yaffe. So garnishinga bulungi nnyo. Obumonde bwaffe ekintu kyo nga tekina bagenda ku plate oteekeddwa okiwumuza awantu so that ekintu kyo ku plate kirabike nga kirungi nnyo nga kisikiriza okirya. Buli kimu kyonna kirina garnishing yakyo. Ennyaanya ezo zigendera ku sausages ng'egye tuziganishinzeemu ku sausages. Katulina garnishinga gundi yaffe eno ku la perle.
balabe baffe ba Bukedde TV nga dish yaffe eno gye tubadde tukola lunaku lwaleero badde French breakfast, just as simple as that. The way nge obaddewo otudde okalidde otunudde buli kimu kikoze gye kitambuddemu. Kati nga gwe ssebo watabaddewo bannya watabaddeewo ebintu byaffe bino eno French breakfast oyinza ogamba ate ekolebwa etya. Kano kabadde kamonde n'okukasaamu emirundi makati awo n'oteekamu mix meat ennyama ense, eno sausages, gano magi si Spanish omelette, lino eggi liri sort kind of different, really different between Spanish omelette and this eggi lino osanga ku French breakfast. Lino eggi libeera just as in oteekamu kanyanya, katungulu ne kakaroti akatono. Is 3 items only in this egg, then n'omunyu nga otwerabidde omunyu just ka pinch koka katono. Kati ye breakfast yeffe eno ku tugiyita French breakfast. Kana akantu oyinza ogamba bakayita batya, bakayita la perle. Kana akantu erinnya oyinza obanga olitegeera butegezi giba mu Bafaransa, la perle. Mulabi waffe mu Bukedde TV tusiimye nnyo okutuula n'okalira n'olaba okufumba kwaffe ng'ejje kutambuddemu. Nsigadde nga Chef Frank abamanyi obulungi kubanga omundi omulala tujja singa tusinkana. Sigala nga mulaba Bukedde TV yaffe tusinkana omundi omulala.